kale katueleze omukefu oye njagala kusooka okwebaza omuganda ngono yandeese shema ono yampise ngenda kwogera mu lunyankole olw'ebuganda ono yampise okujja wano njagala omwebaza ate njagala okwebaza baganda bange bano bonna naye kyenjagala okusooka obabuulira nti kasisa nansi mu ddwaliro akugaa nti mukazi wajja kuzaala bulungi kiba kijja kuba kituufu. Kasola baprofesa Musomesa yasoma ebyobufuzi nga tuli naye wano nze mba ntegedde nti ensonga gye tugendako is a correct cause. Kasosanga balamu olaba balamu atunda bivulu naye ayinza okulema okutunda Museveni nemuwozi tekisoboka. Ono omwami amaze mu palamenti ebbanga ddene fe abaganda batugamba nti eriiso ly'omukulu. Ate kyensinza okwagala tubadde tusimba emiti wali n'ab'ebibiina ebirala ne bajja nga nabo baagala kusimba miti kutwegattako naye baga nti bannaye babuulire ne baba bensi gye basimbye bw'olabanga omusiraamu yeetoolera ku kanisa oba ku kereziya tomugobanga aba ayagala kuyingira ddiini. Nabo batwagala kubanga ffe nze mbagamba nti emukesa ndi by generator naye tukyalinawo generator yaffe ekola ki eyaka ate tulina okubeera ku bunkeege ne batekitubbako era nekikomawo wa muffe naye abantu abamu babakanga tetulwanyisaani tekiriiyo ffe tunyweza bunyweza kukumizaki kintu kyaffe n'okubazaamu amaanyi era nze ndi musanyufu nnyo kubanga bwe baba bakwenyera emiziki gino gyemulaba laga ddi gino egyalaga toyinza kuyita muntu wakanzu kugigulawo. Kakati abavubuka abato be baagala tugendako tuyina kubatumira ani? Bavubuka bato MK babalamu bano babamanyi okuzina endongo mwebale nnyo mwebalire ddala. Shema oye! General Muhoozi oye! General Mushuni Anko oye! Raymond oye! Abanyankole Abakiga Abatooro mwebale kwija nkubasaba tukwenda kubaza bingi twenda kusaba kusaasira ajja abanza abateremu ebizina bibirana nibo tugaluke mutubaze kusaasira liwa yangeti kusaasira kamu batazi kusaasira kamu nkwenda kusiima Raymond Kamugisha ateiremu sente milioni ka40 milioni 5 mulomwalire mwena mulire aha alo dina eri nyumoko alekimere nyumoko then ukusima Raymond ukusima Honorable Erioda aguzira omukyere Honorable Erioda ukusima Honorable Mushemezi he has been here the whole day nakora omulimu guno nka first guest of honor. Then in a special way kwenda kusima our father, our uncle, retired Brigadier General Mushuni. Brigadier Mushuni muzei wa government akusobola kuteera then tulina dangerous substitute Mozikaine Rugaba. Muzei walaba nayenda tujja kulibata nawe bali tuli ba Muhoozi. Muzei walaba natusaba kumukolera tujja kukola mu structure za Muhoozi because inyabara ngena mulibowa buli ba MK. Munyikirize sabe Uncle Mushuni General abalamucho
in 2 minutes as kusasira kabo on stage. Mozi oye! Mseveni oye! Mawanga oye! Balamu oye! Uganda oye! Nashemerwa mnongo kufika amazina ganje ni retired Brigadier General Mushoni kandi warwanire angeli mara hii miaka 15 katanga kubana na General Museveni mwisha tukia amini kandi chintu kubashaba mkoa okumanyiriye ntado kinkwezere Museveni yaba yagireho hagira icyonjo kibe cyataho muyangomu akareke horta entaro zinarebere entaro ni kuzimanya uga ubwire bwamini ubwire bwo mushaka ubwire bwe abarure koza bire baro kureba mu government yargaho hazaho president Omizo ndakubazi yangeri ndiye mureba ba president umumanga ga West Africa arikuzaho akamare myezebiri entaro zikatahamu kamba sabe kitwe abarwaniri yangeri tureko mbusinje General Museveni yagireho mozi tumagire yanga dukume nizo Museveni byofu bakamba abakuba nikimanya bamahanga mingi agatwire mukazo mu ndaro no gutekateka mwebale abatekateshere ikifureti kureba ngo akasiki kureba ngo twagambira abantu bake ameseje mwena ari ibiri Engineer Raymond mwebale sebo mwebale munonga kandi mukumizabo rero